Bannaffe mwenna tuli wano ewaffe Magere, nze ne mukyala wange, ebiseera byemmwe by'omu maaso biri mu ngalo zammwe. Yes, butereevu nkwaniriza nno ggwe alaba Focus TV. Thank you so much wonna wosinzidde okuba nga olaba Focus TV. Ali mu Uganda, East Africa, Africa wamu ne diaspora. Thank you so much. Olunaku lwa leero Robert Kyagulanyi Ssentamu awezezza emyaka 44 egy'obukulu. Wow! Mukama tumwebaza olw'ekirabo ky'obulamu kyawadde omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mu vidiyo ey'olunaku olwaleero ngezezzaako kugattira ebyo ebimufudde ow'enkizo era ebimuwadde amaanyi newankubadde ng'ali mu buwaŋŋanguse obutannategeerekebwa wa watuufu waali, naye leero twagala tukuze amazaalibwa ge tulabe kiki kyeyandibadde oba ekimufuula ow'enkizo ku muntu omulala. Robert Kyagulanyi Ssentamu tukkirize tugaane nti olunaku olwaleero yandibadde Magere ewaka we nga wajaguliza n'abantu be, mikwano gye, abawagizi be wamu n'abo abamukkiririzaamu era bamwagalira ddala ne famire ye ng'omukyala Baby Kyagulanyi bandibadde waka e Magere. Naye ennaku ziweredde ddala okuva ennaku z'omwezi 15 mpaka leero nga talabibwako waka we, wabula alabikibwako mu butambi bw'abasazeewo okulaga wa waaba ali mu kiseera ekyo. Olunaku olwaleero ku myaka 44 biki bimufudde ow'enkizo. Tutandike ddala Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku lwe yazaalibwa ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokubiri omwaka 1982. Gavumenti eriko Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'abadde azoganya oba gy'azoganya yajja mu buyinza mu 86. Ekyo twagala okyerabire kitegeeza ki nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yalina emyaka 4 nga gavumenti eno eyingira oba ewamba obukulembeze. Ku myaka 4 gy'emaze omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu okujja ogivuganya yali muto emyaka 4. Ssaawa zino akuze, ekitegeeza nti mwesimbu ekimala okulaba nga naye avuganya entebe y'obwapulezidenti. Robert Kyagulanyi Ssentamu byamagero ki ebize bimulondoola okuva lwe yazaalibwa? Tujjukire Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kuzaalibwa yazaalibwa mu ddwaliro ly'Enkozi. Maama we Nalunkuuma omukyala eyeddira endiga gye yali akolanga midwife. Midwife abamu baba bazaalisa, tekiriiko oba musajja oba mukazi, naye midwife ye tayito eweerwa abo abazaalisa abakyala. Era mu ddwaliro ly'Enkozi Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yazaalibwa bwali bwe buti ng'omwana w'obulenzi agudde ku nsi eno. Wabula yakulira mu sababu emu oba giyite ghetto eya Kampala gye bayita Kamwokya. We yakulira awo era nga yagendako ku ssomero erya Kitante we yagenda okusoma primary level ye. Wabula secondary ye nga nnyonnyola ng'omuntu agamba yasomera mu ziwera 3, 4, 5 okulaba ng'amaliriza just O level. Era bwe yamaliriza O level yajoyininga A level Kololo Secondary School. Kololo High Secondary School gye yagenda okubeera ng'afuna ebbaluwa ye eya senior 6. Teyakoma okwo mu 98 n'afuna ebbaluwa eyo eya A level. Wabula mu 2003 yali afuna diploma ye mu music, dance and drama okuva e Makerere University. Gy'oli abalamu wano mu 2016 Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda okusoma amateeka, era mu kusoma amateeka mu University eya East Africa. Wabula mu 2024 yagenda akuguke alabe nga agongerayo ku level gye bayita emalayo ku Cavendish University. Ebyobuyigirize bwe bibiri era n'akuguka nga looya omutendeke. Robert Kyagulanyi Ssentamu osobola omuyita omuyimbi, osobola okumuyita politician munnabyabufuzi, osobola omuyita activist oyo omulwanirizi w'eddembe, osobola okumuyita actor omuzannyi wa firimu oba azannya effirimu ez'enjawulo.
Robert Kyagulanyi Ssentamu obulamu bwe buzze butambulira ddala naye njagala leero nkutunuzeekokko mu paati ey'ebyobufuzi kuba waali. Nga tuzeeko katono nnyo emabega Robert Kyagulanyi Ssentamu we yadingira mu bannansi okumutegeera. By then yali akyali ku university mu mwaka gwa 2000. Mwaka gwa 2000 guno gwali gwa byamagero kuba yayingirira oba yatandikira okubeera interested mu by'okuyimba kwe kusalawo okuba oluyimba era olwamufuula ow'enjawulo lwamusambira akagi lwe bayita akagoma. Bwe yayimba akagoma yazzaako funtula ne zimufuulira ddala wanjawulo era n'abeera mu kisaawe ky'ebyokuyimba emyaka kumpi 20 malamba nga bali mu kisaawe ekyo nga barankinga nga nnamba 1, 2, 3, 4 ne Jose Chameleone wamu ne Bebe Cool. Beef oba olutalo olwaliwo lwafuula bankizo okwetikka industry emyaka egiwera ddala 2 ng'era abawagizi omusanga nga si wa Bebe Cool aba wa Bobi Wine. Chameleone n'alyoka ajja ng'owookusatu so nga newankubadde nga waaliwo abayimbi ab'enkizo era ab'enjawulo abaalingako ebiseera ebyo wabula bano abasatu beetikka nnyo ekisaawe ky'ebyokuyimba okutuukira ddala eno iffe gye tubalabidde okulaba nga bayingira mu bintu eby'enjawulo. Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ava mu by'okuyimba n'asalawo ayingire mu bwe bayita active politics. Kati awo njagala okutunuza ebyamagero byeyongerera bitya. Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'ayingira ebyobufuzi tekyamubeerera kyangu. Lwa nsonga ki? Kuba tujjukira nti ye ne famire ye eya Muzeeyi Ssentamu baali ba DP bakakongoliro era twandirowoozezza nti biseera ebyo yandibadde ajoyininga Mao naye ye agamba nti omuntu eyamwanguyiranga eyamunyumira ennyo yali Dokita Kano Kizza Besigye era tujjukira Robert Kyagulanyi Ssentamu okukyalirangako munywanyi we Dokita Kano Kizza Besigye mu nfunda ez'enjawulo ng'agenza okumusanyusaamu n'okubaako bye banyumyamu bo ababiri. Wano nno we yajja interest oba okwongera okwagala ebyobufuzi ebiri active oba ebyokwesimbawo. Laba akakisano bwe kajja mu mwaka gwa 2017 tuba tuli awo. 2017 tekwali kulonda kwa wamu wabula munna NRM Sitenda Ssebalu yavaayo n'awakanya okuwangula kw'omukulu gwe bayita Apollo Kantinti bwe bagenda mu by-elections nga kkooti emaze okukawaŋŋamula baddemu bategeka okulonda. Robert Kyagulanyi Ssentamu yasaba abeefudisa okumwesiga okumuwa kaadi oba okumuteekako omukono bamwesige agende yeesimbewo ekyagaanibwa. So teyasalawo kujjira mu kibiina kirala wabula yajja ku bwannamunigina kye bayita independent. Bwe yatuuka awo mu kabonero oba mu kakodyo ak'okunoonya obululu nju ku nju ate ekyokubiri nga yali muyimbi eyali amanyikiddwa kyamwanguyiza nnyo era ne kimugondeza embeera n'asobola okuwangula banne basatu okwali Apollo Kantinti eyali nkambenti ebiseera ebyo okwali Sitenda Ssebalu owa NRM ne kubaako ne Mwada Nkunnyingi ssaawa zino eyamuddira mu bigere mu Kyaddondo East. Wabula kaakano akaasinga okunyuma agamba nti yawangula ku magini nnene etabanga nawo mu byobufuzi by'eggwanga lyattu Uganda era ku bantu abali mu parliament ey'ekumi tewali yali asinga Robert Kyagulanyi Ssentamu kujjira ku buwanguzi bwa nkizo oba obwa waggulu okusinga banne bonna. Oyo ye Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine olwaleero akuza amazaalibwa ge ag'emyaka 44. Ekyamagero ki ekiri mu kino nti kyali kizibu nnyo era tekikkirizika okubeera nga waakajja mu byobufuzi ate n'owangula ababaddewo abamanyi kye bakola era abakakasibwa okubeera nga bakola ebyo ebyannaggwano mu byobufuzi. Ekyo n'akikubako era n'afuna tteeki. Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yajja mu bukulembeze obwayingibwa gye tuyita active politics alina ebintu bye yasimbako amannyo gamba nga togikwatako ebyo byamufuula wattutumu wabula yagenda okulaba nga mu parliament gyali teguggwa ng'enjogera ennaku zino bwegamba n'agamba nedda kangende ku ntebe ennene njiramuze nsobole okukyusa bino ebiganya okukyuka mu parliament. Kiki nno kyenzizaako awo Robert Kyagulanyi Ssentamu mu mwaka gwa 2018 ng'ali mu parliament agamba banne bannaye mumanyi
omuntu alina kugezesa eri entebe ennene okulaba nga asobola okukyusa ebintu bino bye twagala bikyuke. Ebiseera ebyo teyalina kibiina wabula nga balina movement gye bayita people power movement. Ebiseera ebyo ng'erimu abantu abeekusike abali mabega waayo nga Joel Ssennyonyi, abo baali bakusaala ennyo emabega waayo ffe be tutaalabanga wano mu active politics. Batandika ekisinde ekya people power era kitandika okugenda mu maaso. Bwe twali tutuuka mu kwesimbawo 2021 Robert Kyagulanyi Ssentamu teyalina kibiina era kyamukakatako mu 2020 okunoonya ekibiina ky'asobola okuyitiramu okugenda okwesimbawo. Jjukira ng'ebibiina binnansangwa byonna birina bakandidenti baabyo abaali balaze interest nga baagala kwesimbawo. Nkunyumiza ki? Ekumanya ng'omusajja wa nkizo era Mukama yamuwa amafuta. Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'agenda yanoonya ebibiina ne bibula ng'ate takyasobola kuwandiisa kibiina kipya olw'ensonga ki? Nti gavumenti yali erimu olukwe olutakkiriza kibiina kirala kyonna kwewandiisa nga tafuna musajja mukulu Moses Kibalama yalina NUP ebiseera ebyo nga ye chairman nga basayininga ndagaano. Tugenda okulaba oba bannansi bagenda okuvaayo okuwulira nga people power ereese ekibiina kye bayita NUP. Ebiseera ebyo tekyali active mu byobufuzi. Robert Kyagulanyi Ssentamu awo n'ayitawo. Agenda okujja mu kisanja ekyasooka kye kibiina ekyasooka okubeera nga mu byobufuzi by'e Uganda kireese abakulembeze abangi abali mu opposition ngamba ba member of parliament kuba kyaweza abawera ddala 55. So nga ate ne ku mulundi guno Robert Kyagulanyi Ssentamu waakomeddewo 2026 okwesimbawo akoledde ddala bulungi era singa akalulu kaali ka free and fair nga bwe njogedde free and fair olw'ensonga nti bannayuganda bangi baavaayo ne bemulugunya ku ebyo ebyakolebwa. Robert Kyagulanyi Ssentamu yandibadde afuna ababaka mbu abasingako kwabo okusinziira bali mu kibiina nga bwe bagamba. Robert Kyagulanyi Ssentamu bye byamagero bye yakakola nti mu kuvuganya okubaddewo tubadde n'abakulembeze nga Dr. Kano Kizza Besigye ng'ajja avuganya enfunda ez'enjawulo wabula ng'era ekyakulembeza kwe kubeera nti abbiddwa. Robert Kyagulanyi Ssentamu ku mulundi guno naye avuddeyo n'agamba nti tajja kukkiriza ebyo byavudde mu kulonda. Oli awo gw'alaba Focus TV tolowooza nti nno kye kyamuviirako okulaba nga tadda mu maka ge magere okuva nga 15 mpaka kati. Era gwe nange twebuuze ali ludda wa ku mazaalibwa ge ag'olunaku olwaleero. Mawulire mangi agalabiddwako nga galaga nti alabika yafulumye eggwanga so nga ate amalala gakiwakanya. Era tugamba nti waawo Robert Kyagulanyi Ssentamu agundegunde akule awangaale nga Ssaabasajja Kabaka bwe bagamba nti agundegunde awangaale. N'ono Mukama amuyambe amuwe mukisa asobole okuwangaala era naye aloze ku ebyo byeyeegwanyiza. Kale nno nkujjukiza okusubscribinga ggwe atanaba kusubscribinga sharinga likinga kikole tugoberererako ku Focus TV ku Facebook ne Instagram wamu ne ku TikTok nga Focus TV official. Tubeere nga tutambulira ddala obulungi okuwa information n'okukyaza abantu ab'enkizo mu ggwanga lyattu Uganda okulaba nga bagaaya kwaga amawulire agaba gatambula ge tuyita current affairs mu ebyo ebitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tumaliriza y'omuntu ku myaka 44 alina ebintu omuntu yenna bye yandyegombye bwe bayita successful person oba omuntu omuwanguzi bye yandibadde nabyo. Ekisookera ddala ekya ssente musajja mugagga era ssente abadde nazo okuva emabegako eri nga muvubuka muto. Ku kya famire alina famire omukyala n'abaana abasukka mu omu. Ekyo tukibaliza Mukama kuba ebimu ku ebyo bifuula omuntu omugagga oba ekifuula omuntu okubeera successful mu ky'obuyivu ng'omuntu musajja muyivu kuba tukunnyonnyodde biki bye yasoma okutuuka okubeera nga munnamateeka omutongole. Bwe tugenda ku ky'obulamu musajja akyali mulamu kuba singa abadde atonaanyizibwa endwadde era kyandibadde kirabika. Kitegeeza ekyo kimufuula okubeera successful. Bwe tugenda mu ebyo byateekesezza mu nkola byonna ne bituuka ne bituukirira byagezesezza byonna bye tulabako n'amaaso bikoze era ne biyitamu. Kitegeeza ki? Ku muntu ali successful awo empiki ye tetusobola gibuusa maaso eba emukoledde era abeera successful.
ng'omuntu bwe yandigambye. Ku mazaalibwa go Robert Kyagulanyi Ssentamu twagadde tukuwa akatambi kano obeere ng'okejjukanya era ng'okalaba ng'okagoberera nga Focus TV okujjukiza kino tujja kuwanga abantu ab'enjawulo. For now, bye bye. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi.